omuvubuka yakutte jjajjaawe n'amukozesa paka kumutta. Komaawo. Mama yatukana agende wa chairman aga mwana agenda kumuzika. N'agamba chairman iraba. Nti yandibanga yagenda mu basawo abafere. Ne bamugamba noonyeeyo omukazi mbeerera. Bubuka ine kiwago bwekitinga asitudde bali amazinga mukaaga. Birika. Naye nula ayina amaddu. Jandi baleta kikola mu kisiibo mukadde Saluma. Weewaawo omwana wa Katonda ali atugoberera, wasiibye otya, wasuza otya, Katonda akukuumye atya, akwagadde atya, obulungi abukwagadde atya, abukulaza atya. Sunday special edition n'abasajja bano abasatu ye program tukomyewo tutambuleko ko naawe wiiki ebampanvu gituuka wano muganda we n'otuka ku lwa Sunday tuba tuyise bintu bingi. Sunday eno kaba kaseera kakuwummula kuba naffe abamuwadde nga bambi abamu tebawummulira ddala bo basigala bakola kubanga ate munanga olubuto kyoto. Tusanyukire wamu kwoyo awummudde n'atawummudde era tuwanikire wamu emikono tugambe nti weewaawo Katonda atuwadde obulamu tukyabuyina. Amanya bampita Metan Krabongo oba Rima Sam ku MR Live kwensinziira bulijjo bakuyitanisebo. Omumpembe bakuyitanisebo. Mumpembe kinene. Kankuyite mumpembe leero kubibadde noma kisegezo mumpembe. Omumpembe nange nze mpulira bakyogera ku bayeekera. Bayeekera. Omumpembe Koni. Omumpembe Yosefu Koni. Akati amanya gange nze Sekyewa Ronald abasinga onyo amanyira Gabinika. So n'ekitiibwa kyogera abantu bayinza okutwala ng'omuntu wa bulijjo. Kaliisoliiso wa gavumenti oba akulira okulwanyisa enguzi Makinde division. Gwe ka II. Ka II. Naye era ngenda okwongera okwetonda eri muganda waffe Metan Krabongo bali abatula bannaye tuzona naye nga muganda waffe tetubiraga abantu Gabinika. Amanyi neetonda ki? Mimanya akuza oyakuza. Kyeneetonda. Kyeneetonda. Abantu baffe tubali tubabuzeeko. Ate naddala nze mbadde mbulidde. Ani bayabikomezaawo. Ebiki. Sijja kubyogera sebo. Size nga bolowooza. Kaswiti kogenda kukakwata. Ekereya ngenda kumukwata. Ne Gabinika betumala programu eno buli mwaka ategage. Program ko katudde twala ntondo zange kubanga kye munkoze ko ngenda kanuuna. Naye betumala programu dimaliza. Mbadde nsaba yora wakatebe ko dduka. Weyanjule sebo. Amanya yenze Angelo Dimaliza mu luzungu libera dimiza. Mpala n'obwavu n'abatanjagaliza ago nago mannya gange. Omusajja omuganda Gerewawu. Kusabitabika byonna naawe. Anti konko. Bona abagatta n'ofunamu omuntu omu. Konko. Gerewawu. Akasana ogenda okamegga otanse okuddayo mu kakkala. Hari kakwokya n'oddugalamu. Anti luli kanjokya olw'okuba twali twagenze mu kisiibo. Mwezi guno mutukuvu. Kati bw'oba oli mu kisiibo ate toweteekako kasana kwokya. Tokola bibiri. Tosiiba njala. Ate uteekeko n'akasana kwokya. Osala magezi ki? Kakati nsiiba. Nenno nze nno ate siri musiraamu naye nsiibirako. Waliwo ayina alusa. Osiibirako mukyala wo? Ayina alusa kati musiibirako. Oyina omukyala? Tekikkirizibwa. Ngamba oyina omukyala? Saagala muganda waaba mukazi wo. Muganda wo omuwala aba mukazi wo. Ow'empeta. Kye mbagambye nti ndi muganda Gerewawu. Tebitegeerekeka. Babimanyi. Aba muganda waati. Kantumireko kono mangu. Kitange Kampala waneeno muzeeyi Lule wa Pakalasiti ne mukyala we Jackie mbatumiddeko. Era ntojogedde. Emirimu gyabwe. Ejange gyabwe. Be bannanyini kirayima kiseeyo gye bawulira. Be bannanyini Mirano kati bagiyita Jackie's. Be bannanyini Pakalasiti restaurant. Abo nno
be bakyasinzeeyo ekisa mu nsi yonna, kubanga omuntu akuweereza emmere erikeddekende ate mu budde bwonna 24 hours enjala eruma ekirondoozo wajulyamu n'oluganda naye kati bo bakubeererawo. Tweyanziza nnyo abatulaba, abakyala n'abaami, mwebale kubeera bagumiikiriza nga mutulinda ne tukomawo era ne mutuwa obudde. Mweyongere otuwa obudde, naffe tugenda kweyongera okuba nga tuleeta emiramwa egyo gyokka emirungi. Naye programu eno bweggwa dimaliza buli omu ayolewo akatebe ke tetunyega. Anti kakati ekirala saagaze munyege. Anti kati ekirala omwali lwaki tugenda kunyega, nze bwe mba nga ndi musamiza ate ono mulokole baba n'ekisa. Abasamize tebaba na kisa. Ffe tetulina kisa, ffe tetusonyiwa. Kati gwe tolina koppanzi sebo tetugenda kukwata buli omulirye, tulina okwerippako n'olaga. Tukulina oli mulokole. Tajja wa Katonda. Demaliza Sebo. Programu eno tugiwereza Madamu Esther. Madamu Esther yatukoze ekisa. Dinda kunsoke mwebaze mbadde Madamu Esther okusembyayo kabadde kakodyo. Tukwagala nnyo mukwano, webale nnyo obubaka bwonna bwe watuwadde. Obubaka obwo ate naffe ne tufuba okulanga tubukolamu ebyo byokka eby'amagezi ebigasa abaana, kubanga gy'emiti egiggumiza ekibira. Obubaka omuzira ngukulekero bangukwate gukwate. Madamu Esther. Madamu Esther munnaye tukweyanza nnyo, twakweyanza nange nkwate. Madamu Esther twakweyanza nnyo obubaka bwatuuka, era tugenda kwongera okwoleka ebyava mu bubaka bwo. Madamu Esther wa ddiini ki? Madamu Esther abamu asobola okuba mu Katoliki oba mu Kristaayo. Temwekwatira, temwekwatira. Kamba kwatire. Kati Madamu Esther kufujere mukoze nga temunajja wano. Kakati ffe olw'okuba buli omu ayina byasinza, buli omu mu ssaala ze mwabaayita okwagaliza Madamu Esther awangaale, ate nga mugagga abeere muganzi nnyo mu nsi yonna n'okusinga bwali. Owulira kakati buli omu akole ogugwenze ngenda kunyokeza akabaani. Sookoleke mbadde nsaba omusabireko mu lusamize essaala. Anti kati ate ffe obuwangwa n'ennono akabaani kabaawo. Kale bwe kaaka bwe nsaba ne kati wano okusaba obusabye essaala eba eyita kungulu eti. Kale giyise kungulu. Kale musaba mbasamize. Kozesa olulimi lwo ng'omusamize. Madamu Esther nsaba jjajja Kiwanuka akuwanulire ebirungi. Era nsaba jjajja Ddungu akuyigire ebyo by'osinga okwagala otuke mu nsi ensuubize gy'owulira nti gy'oyagala. Era nkusabira emisambwa gyonna abalongo beewammwe n'emisambwa gy'ewammwe n'empewozo ez'ebukojja ne mu kikaakyo gikwongere obulamu owangaale, olabe ku nzikuluza n'eza nakasatwe. Era obeere mukyala mugagga ggwe n'abazzukulu bo, era obeere w'amaanyi ddala. Musabireko anti bweza mugunde. Amina. Soko musabireko mu ddiini yo. Madamu Esther naye twandibadde kirungi. Musabireko mu ddiini yo. Okay, Madamu Esther. Nkusabira omukisa ogutalina olw'ekyo kiwatukoledde, ate naffe ne tulaba engeri gye tulina okukikolamu. So amina. Amina. Ongabanya otyo. Oya kononeka naawe. Tukusabira mukwano, Omukama Katonda akusaasire, akuwa ebyosinga okwagala. Amina. Kyekisinga byonna byasinga okwagala tubigattidde wamu. Nampita mu Katonda Omwana Omwoyo Omutukuvu ne Kitaffe, nkusabira Madamu Esther byonna ebikuyuzaayiza omutima, ebitwala essanyu lyo, ebikuleetera amaziga n'okwennyika ku mutima. Omusaayi gwa Yesu Kristo omwana gwe yayiwa gubinaazeeko.
ebyo byonna byonna ebikuleetera okubuusabuusa amaanyi ga Mukama mu bulamu bwo, ebyo byonna byonna ebikutomera n'olabanga ebitagenda kukoma, Katonda abikuggyeko ng'ayita mwene ensigo gye watodde. Amiina. Nga nyongera okkoola bonna abali eyo. Kino tekiri ku Esther yekka. Na buli omu atulaba. Beebale nabo kutulaba. Kibakola kikulu ettafaali ddene. Kubanga singa tebatulaba ne Esther teyandijjidde mu abo. Kuba naye ajjidde mu batokola ki? Batulaba. Naye Esther atulaze machuwa. Mami Esther, Madam Esther, mwannyinaze mukwano gwaffe yatuwadde emitwalo 2. Emitwalo 2 gye yatuwadde yawadde pana eno yagatuwadde tugulirayo kyamisana. Yagambye nti bwe mujja Sunday yange tesigala kyekimu. Naganjagala ondabire nnyo Dimaliza ne Gabini kambaagala nnyo, naye kyengenda okukola nze njagala mbagulireyo just lunch ya mitwalo 2 mulyeko musikesike ku bifi ebinyama obumonde ebikomo tebigwa tebigwa. Abasamize bakuba kalulu abasamize kifa kyengalo mulimu abasamize abagezi n'abasamize ababulamu. Sijja gamba abasiru ababulamu engalo bazikuba batya? Abali abakole fujjo balikola batesanya. Anti ndange ndabalira be goli ngambye. Kakati Madam Esther yatuweereza emitwalo 2 naganjudde eri bannange bano era nituteeseza wamu. Twabadde n'ebiteeso bingi naye ekyasinze okumpa eddembe ku mutima n'ekisa kwe kulaba nga bannange bano at least badde beetolera mu point yemu. Wow, sente ezabadde ez'oggulamu enkoko, ennyama, soda n'ebirala twateeseza bwe tuti dde ne tumaliza nti tulina ekiteeso kino. Kiki wabadde olowooza ku sente ezo nga twakazifuna? Kakati twalabye nga abaana baffe abasoma abeetaaga abali obubi nnyo n'okutusinga, ne tugamba nga tulaba engatto ze bambala, abamu bazikwatira mu nkwawa olw'okuba zaayulika ate enfuufu nnyingi, oba olaba nga envunza zisobola obbalya, omusana mungi, ettaka lyokya. Konze n'enteesa ne ŋŋamba tubaguliremu engatto tuleme kulya nkoko kubanga tujja sikaasikanga n'ebifi. Abaana abo banaatulaba nga tulya enkoko bajja kugamba ddala mu butuufu tetulyangako, tuleme kulya mpombo. So ne tusalawo nze ne ŋŋamba tubaguliremu engatto, ate ggwe n'oleeta ekiteeso ekirala ne Gabinika okukakana nga tukkiriziganyizza ekiteeso kyakulaba nga ate we babeera wabafuula nabo ab'ekitiibwa nga walabike bulungi. Kakati nze enkoko nadde njagala bwana enduddo girya kikoko ng'okisika naye nagenze okutunulamu oluvannyuma lw'okufuna akasimu okuva gy'oli ng'enkoko si nkulu nnyo teyeetaagisa kuba kati saagiridde wendi siriiwo naye ng'ate waliwo abaana baffe tutambula wamu nabo mu foundation na Bongo Charity Foundation. Nendaba nga abaana bandijjadde nendowooza tuyinza okwongereza ku school fees naye ate okusinziira ku ssente ze basomera nga kiringa ekitono, naye olw'okuba nti bangi nga tusobola okubaako ne babanga 2 ne basooka nabafunako ebitundu ne baddayo kwegane nga nti basika ssente ako oba bakateeke ku fees. Naye nagenza okulaba nenkikuleetera ne tutuula ne tulungamya butaba kiyinza okutambula. Ebikoko nansooka nembireka obumonde nga buli mu nnyama nga buli wa Bakalasiti anti amalusu gayise nga ntudde ndi mu kukisika bumonde nvulubanyiza bwenti naye ate ngenda okulanga obumonde obwo waliwo be tutambula nabo emabega. Twafuuka ndabirwamu, twafuuka munyenye ze batunulira ne baddamu amaanyi. Kye twatuuseko kyabadde bwe kiti, ssente zino tumaze ozitemaatema emitwalo 2 mukwano gwange, mukwano gwaffe, mukwano gwammwe Madamu Esther ze yatuwadde.
twasazeewo tuzidonatingire essomero obwana buno gye busomera. Nannyini ssomero lino atugumiikiriza nnyo kubanga obumu n'ebitabo tebwatwala naye tugenda tubujjuliza mpola ebitabo ne school fees tetunazifuna. Batufunayo omutwalo nga tuteekayo mpola mpola, naye yagamba nti nedda kambalinde mpola mpola kuba yamanya embeera mwe tutambulira. Naye ate naffe tuddayo ku ssomero eri abaana gye basomera batuula wansi tebalina desike. Essomero omukyalo yagezaako kodiddaabirizo kawundawunda kafaane ng'akasomero, naye ate ssente ne zimubula. Abaana abo ne baba nti balina environment ebateekateeka kuba ready kwaŋŋaŋa lunaku lwa kusoma. Twateeseza ssente ezidonatingira essomero nga tuyita mu kubranding essomero eryo likubako obukatuni, okuteekateeka obwongo bw'abaana abo balabe okusigako kalangi balabe nti bagenzi wanjawulo. So kye twakoze nitugamba nti nedda mu mwoyo ogwo Madamu Esther gwe yakozeseza ng'atuwa ssente ezo katugukozese tuzidonatingire essomero eryajjulamu abaana abanaku. Essomero ligezaako okukyusa community yaffe naye ng'obusobozi bukyali butini, era ntandika okuli brandinga. Twaguzeemu langi ne twesitula ne tutandika okwekolera ku bintu ebyo kubanga ate ffe tuli ba artists. Artist munnaffe ono yabiwandiikako n'abiyimba, ate ffe nno tubiwandiikako ne tubiyimba ate ne tubikuba peeni. Simanyi peeni ye level ki kweri, peeni yo sigitesitingangako ssebe yokkuba eri ku level ki? Ebifaananyi ebifaananyi bikuba yegwa kuba katula yangu nolyako n'obuti noga this is a gaalo oba wasukkawo. Nti njagala kumanya nakuba nti kale nsaatuukanye eyo gye muli naye nga olaba ekirungi kubako isi nakubanga maapu nsinga okuba maapu ku ssomero nze onzise nakubanga maapu nga nze nkuba maapu ku ssomero nze okunkwatako. Essomero bali bayita batya? Essomero bayita Kabasumba Primary School. Kabasumba yewali ebifubuka biri ebyefujje byakubanga abasomesa. Ate kati St John's Kaabwoko anti abantu bamanja Kabasumba eri mu kyalo, abantu bamanja emboozi eyo bagamba naye kati ey'essomero temwali mala ate mutuwadde kugamba tulina okuddawo mu ssomero. Tugenda kuddawo. Ate siti munnange sebo asinga kugabinika kwafa tusinga kugabinika yakuba maapu. Kakati ffe tuli basiizi bakukuutivu kubanga okumanyanga twabalaze nti tuli basiizi tetwabadde mu ovulo oba epuloni mbulanji eneetusammukira ne tusiiga ebifaananyi nga tuli simaati era nabadde mu kacekiti bajja kalaba naye wanzise nagambye Dimaliza amukubire bwa tulina osiiga essomero jangu Dimaliza yazzenga bwali ne mugamba te ovulo eriwa naga atenze ebintu by'okweddugaza ebyo si makanika kye kinyambaza ovulo era omusajja ono ssebe ebifaananyi abantu bagenda kumulaba nga abikuba kalismart abantu bakazaako erya kalismart senior nawe okkiriza omusajja ekifaananyi yakikutte ng'ali smart tewali langi yamuyise wadde nakungato yabadde era mu musonjo wa bbulaaka yabadde mu musonjo gwa bbulaaka. Sebo tobalimbi bagenda biraba omwoyo Mama Esther gwe wakozesezza bwe omwoyo gwe twetaaga ogutafa gwe mugagga akyasinza okuba ow'enkizo. Webale munnange webale tulowoozaako gwani atulawo nagana emikwano gyange gino kanjiguleyo kanyamagirieko. Era senga siye essomero eryo senga teryakyuse. Essomero lino tubalaga lyakyusa olw'okuba Mama Esther donated by sponsored. Kati bwe tumala artwork oyo kuba tukyakubako obukatuni bwe tumala artwork tugenda teekako sponsored by Mami Esther. Yes. Obugalo Kabirika okole so kadde huko ayi kabirika go wangalidde munigiina onsikiza nigiina zedda mukawairo kekamu naye nga tunawagenda ewala nyongera nange okutumirako nga munywanyi wange yatumidde nga ntumira bwe nkoowuula omwami yayitako mu komenti zaffe nga asiima emirimu gye tukola aja Miss Kigundu erinnya ddene nnyo eryo olyogedde omumanyi Dimaliza omumanyi anti kakati
oyo mbadde ntera okuwuliriza nnyo eyo nga boogera nga bagamba asinga ne Cristiano Ronaldo obugagga byonna tamusinga anti wuliriza erinnya muzannyi wange anti wulira musajja w'amaanyi kati nkuwulira byempulira ate nga bwe mbiwulira n'omuntu gwe mpulira nenzikiriza kubanga ekisooka mugezi ng'ovugyeko obugezi obw'ebitabo kubanza obugezi bw'ebitabo obwo si buyingira nnyo diipu naye buno obuzaale naturale mugezi nnyo musajja mugezi lawyer ate mukozi naye nga si bonna balooya nti baba kwe kunjogagabinika kunjoze leero okuba olina balooya ate sagala yesibe ku ekyo ekyabwalooya bwekyo kimufuba engeri gyanjozemu leero kyamusanga mugezi n'obukozi nga mukozi alina akatabo kojja okasomeko kuno fulufika kawunzika reasons as the world masterpiece banvumavuma dda naye nabaganza okuyoola kasasiro osomamu akatabo ka amisi kyeggulu kitegedde tubire omulala kimbadde nkugamba kuba nja mumuyoola ngende nfune kansa w'obukyafu bikoze bitya naye mukatabo naye muli mukatabo kampa direction ya bugagga kalisimati omulidde bameka bafunye kansa nga bayodde kasasiro bangi ebyo ebigengo manyi bivaawa ngomanyi bye babaakola tebagala kwambala giravuzi tebambala giravuzi obadde omaliza otumira tugenda kwongera okutumira abalala bakyaliyo bangi tusoke tusumulula amawano madamu Esto n'atusonyiwa naye bwe twadde tuli ku ssomero tulisiiga ensasage yagudde nawulidde obulumi naye tulina kyakkola enule omuvubuka envuumuulo yagudde ku jjajjaawe namugwako kiyifuyifu n'amukozesa paka bwe yafudde nze teyafudde lumbe anti abakadde abo balaba kabakirabemukko bayita abaana babba baabwe abaana tebamanyi kusaaga nze kyasinza okunnuma tobawulira mwoyo mwami bazze ebintu byamagezi naye tugenda bisalira amagezi naye abaana tebamanyi kusaaga okitegeera kubanga edda abasajja abakulu bagambanga busisita bwange nga buto kimukyala mukyala nga kayomba buyombi tekamanyi nti oli ali mu muzannyo okitegedde eyakutte jjajjaawe ate jjajjaawe kyoka buli mukadde aba jjajjaawo n'omukadde gwe yakutte ye yabadde muyise anti jjajjaawe yadde emyaka jjajjaawe okyogedde era omukadde wonna waakusangira gweomuzzukulu oba mwami naye wali okemeddwako no nze njagadde balaga nti eyo misiteeka esobola okuvaawo ogambye otya byanjawulo endabika y'omuntu no endabika y'omuntu n'emmere gy'afumbye byombi kyokka omukadde bw'afumba emmere togirya miriko jatuzaaza emize malizo jatuzaaza emitwe bera direct tusagasagira mu nsonga zino asobola okubeera nga mukadde naye nga ye omuvubuka we babikudde akasambi kabadde kanjawulomu okitegeera yagasa omuyita omwami omujja jjatta mwami okitegeera n'atunuulira akasambi oba kabaddeko enkanyanya oba tekabadde kayinza okuba teyabye bwadde kiro misana ndowooza obirabye budde bw'ekiro buzibu nnyo nedimaliza beera serious obudde bw'ekiro oyoola ekintu ky'otamanyi obiraba ettala kweri naye nga tonatuka mu budde bwa kiro omuvubuka yakutte jjajjaawe n'amukozesa paka kumutta biki byoyogera kati kankubuulire oyo omuvubuka ye yabadde ekikati naye kimala kuba yakoze ebintu bibiri okuleepinga
okulepinga musango, okutta mada. Jjajja yafiiridde mu kaboozi eba mada yamuse anti sisi yamukutte ayinza okuba yamaze omukwata n'abaana amutuga ola batwa ne banoonyereza kubanga nange sikakasa nti nno omukwano gwe gwamusse kubanga naye ennyonta ebbanga lyamaze ng'ali mu nnyonta yawewedde yawadde nedda balitayalinga lw'okuba nti babuliddwa naye tebalitayalinga nga baagala. Jjajja wange omusajja niyajja mukyala bati bane kyana kibakola nga bali babiri beekoowa buli omu ali mu kisenge buli omu yeetamwa munne nedda nga ye akamere kajja buli kimu kiriibwa anti omuntu bwolwa naye afuuka muganda wo dimaliza mukazi wo omala naye emyaka ago kati leka kankubulireyo kimu bw'oba waakawasa misana na kiro buli dakiika eyitawo nawaba ayoza ngoyi nawaba asiimuula nawaba buli wabeera kubanga waakamufuna omulwawo emyaka 10 gwe eyali akikola buli lunaku kitandika okuba nga kyamabanga etandika okuwera wiiki emyaka egiddako 3 n'omwezi ng'osobola okugumala kati awo ku babiri kwe kubeera katalina apatayiti era olw'okuba muludde bakyala n'atandika tasakyalina apatayiti so kyekiri kyengezaako kugamba wulira ndi ku mulamwa nedda kyekiri kyengezaako kugamba nti kati n'abakadde abo basobola okuba nga buli omu yakoowa munne kuba baludde ate n'amaanyi gakendeera ku mukadde munne taba takyalina nnyo maanyi atuusa butuusa mukolo naye nga takivaako nti nayagala gogamba lwaki abakyala basooka okkivaako si basajja omusajja abeera n'emyaka 7 ng'ayagala obuwala bwa myaka ago 2 naye gwe omukazi emyaka 5 aba abiwummudde naye si aba abiwummudde teri amwagala alina kuba na ssente kyagala nti jjajja naye bagenze okumukimutuusako nga yayagala dda nyonta ebadde muli bubi kubanga yakubye enduulu mwana nzito mwana namukwata emimwa ng'omwana yakwata jjajja emimwa omuvubuka abadde gundi n'agamba kusitimi poliisi n'agamba omukadde yadde mpitawo n'ampita henule mwana wange jangu henule najja n'ayingira namuga mwana wange bali kujja nteerayo ku mazzi mu kinaabiro nnaabeko wagamba era omuvubuka agamba yankemye beeradde amazzi nenvaayo nagamba ekyanga oba kiriwa nenooza mukadde akata yeeyinza ngenda okutuukayo bwe nti omukadde nga bwe cwi okakasa nange neŋŋamba owange kambeeko kyenkolaki nga ndaba nsikiriza naye enula ayina amaddu yandibaleeta kikola mu kisiibo omukadde yesaluma naye kati olaba abakadde abo bayiga ne kano nsiiga kyapambalaasi mu mugongo owulira kati nesikuzizanyiramu nze njagala abakadde abali eyo anti nze nganze yinyiza obutagifuna ne wali yagifuna kati nze sagendako mu adolescence stage bajogera nti buli omu agifuna nze teyantuukako ejja kulumbagana kati gyoliko saawa zo anti wuliriza njala kulaga nti ebituuka ku oli si bye bituuka ku nze ebituuka ku oli si bye bituuka ku nze yayinza okuba n'apatayiti nze ate sigirina nze apatayiti yange ssente yes omukadde ye bw'aba azirinawo sikiinako naga sente enkozesa ensobi myaka 88 alina sente nze enkozesa ensobi tonfosinga okutanga okulabanga enule dabayo kati gwe oyinza okumpa sente nziwega biniko oyo ng'otuddeawo zimuweereze nsooka ziteekako mu nsawo yange awo nenzijjayo nenzimuwa omukadde emyaka 86 nga ziyina olya yes tewemula sikitegedde dimaliza mukadde emyaka 86 omukola ki mutwala mukaboozi kozesa ekyo mutwala mukaboozi anti kankubuulire nange kankubuuzi mbeera ndi mwavu era nina bye neetaaga bingi omwana omuwala ye ow'ekinaana ng'asobola omutwala lwaki ye bamukkiriza kyembuuza omwana ow'obuwala ow'emyaka 2 bw'afumbirwa omusajja wa myaka 7 oba 8 batandika kamama kabadde kaagala ssente nange mugambeeko kataata kadde kaagala ssente kubanga nze nja kulaga nti abakyala be basinga okuba ab'ekitiibwa nnukufu kyovulanga ne Uganda bagiyita maama Uganda
okiregedde ekitiibwa kya maama kyamaanyiko ku kya taata kakati lwaki andi wuliriza njagala kulaga nti lwaki nze omusajja bwe mba njagadde omukazi ow'ekinana ng'alina ssente kiba kive thani omukazi gwe tumanyi nti yasinga ekitiibwa nga yagadde omusajja w'ekinaana tekiba kive tolumamba gabinika ndaba olumemba maliza mutwalidde mu levo z'abaseresi agomaddu anti kati myaka 8 nonkwadde yagala ssente agomaddu lwaki gajja maze gajja ndaje ssente lwaki tegajja nga tesente embwa n'omuntu tobyawula bw'osooka bagajja omukadde emyaka 86 n'omukozesa olw'okuba ssente toyawukana muntu akutte embuzi akati gwe agabirika ekibenyewo ssebo kibenyewo tosagayagala muntu kunambuzi omuvubuka eyakutte jajja ow'emyaka 86 tetuli ku kyakufa kwa omuntu asofa fena tujja kufa tuli ku kyakukwata bukwasi ne bwe yatandifudde yakuttemu embuzi n'ente n'embwa naye mugambe va wano lwekalaga amaddu ge boolesa lwaki tebagenda bakwata empologoma ate ate waliwo ayagala okukwata akabi genda okwata engo ssebo heno lwe baweeta ow'amaanyi nakutte kapa kapa era akwata kapa byonna buli kisobola basobola kikwata myaka 86 amaddu ngakwati amma abatulaba bali eyo bw'okwata omukadde emyaka 86 n'omuvubuka kuba wala bano abazungazunga yonna yonna paka ewakiiwa kitegeeza oba okuttemu mbwa ewakiiwa wewa nedda makindi batundira akaboozi oyo bamubuuzizza tewaliwo baana bawala bato n'agamba bamugaana okitegedde kigambe kati nze kyensobola babuulira nga nze w'ebyobuwangwa muti okuna abaana abo mu banaaza ebyogero n'emikisa egy'okuganjibwa bagifuna kuba mwana ow'obulenzi bw'oba wamunaaza ekyogero nga kyanoga era naye omwana ffe twalina ku ssomero omuvubuka nga si mulungi mubi naye ng'abawala bamulwanira osanga gwalaba nti mubi gwalaba nti mubi no sebo teri atamanya olaba muvubuka munno n'ogamba bambi alabika bulungi n'omukazi alaba mukazi munne n'agamba mukazi mulungi yes kubanga endabika kati yosefu nga twamulaba nti mulungi owa bayibuli toddamu kwogera ku bayibo andi nzijalalagono yalabye ng'ekivu okulaba omuntu omulungi okyogerako mu biseera by'okwetaasa ate wetudda mu biseera by'amabega n'ogifutyanka mu biseera by'amazima kati sooka owulirize omuvubuka oli baali twakimanya nti bamunaza ekyogero kye kyanoga tayina ssente bagamba babagalako ssente ninga abawala bamulwanira ngira bamwagala era abawala bangi abeesiba ku mulenzi ng'avuga oba kigaali oba ki naye nga ye gwawuliramu emirembe naye ng'omuvubuka mumutunulira si mulungi era nemutandika kati wakanoonyako ki takalina na ssente naye nga ye omuwala agamba kenjagala kati kitegeeza oyo gwayagala baba bamunaaza ekiki ekyogero kakati kitegeeza ono omulenzi eyakutte jjajja teyanaazibwa webale nnyo kati kubanga senga bamunaaza ekyogero bwe yandikwanye nga abawala bandimukkiriza abakazi sigamba nti bonna betukwana tubateeka mu ssente waliwo betwogera obogeza ekigambo nakkiriza naye ng'olina omukisa ogukuwerekera omuvubuka gweyogerako yabadde ayagala kuzaala ye yabadde ayagala kwejjako kyoyoyo yabadde wa myaka emeka omusajja muvubuka myaka nga 3 alina n'omulimu akola n'okukola abamu n'akasente ke lwaki yagenze wali waggulu kati ebintu biri wogamba emakindye dabayo tofumaganya kitundu kyaffe okukivumaganya nti emakindye bweyogera emakindye muneka kyogaa ne wano wetutudde emakindye waliwo abatunda akaboozi gamba toyagenzi gye batundira akaboozi werabidde emakindye nze ntwalayo manyi buli kifaayo kyogamba ebbanga naba tekimanyi nti makindye kibeerayo ekyo mu bifo ebimu emakindye ne bane batususeemuko ku kaliisoliiso kati bwabanga omuvubuka owudde ngambe division byawuka bwabanga omuvubuka tuli siriyasi ndabye nze mweseka mweka nze ndi byange tuba tukuwuliriza ssebo bwabanga omuvubuka oyo yabadde mu myaka 3 kati ebintu mulowoozeeko ku kirala nti yandibanga yagenda mu basawo abafere ne bamugamba noonyeeyo omukazi mbeerera kubanga jjajja aba yaddawo ate abato talina bwajja kubafunamu bajja musibya okitegeera so nga ate ku jjajja
basobola okulowooza nti ne jjajja yadde akkiriza. Ate embeerera ejjekya ku jjajja embeerera ekitegeeza ki ng'akyalinako akawubi. yo muntu atagendako mu kikola kya mukwano. Maria nga yazaala ne bagamba mbu ate Virgin Mary. Andi bakubuuzizza toletanga bintu bya mwoyo ebya Kaisaali ebya Kaisaali ebya Katonda ebya Katonda. Ebya Kaisaali ebya Kaisaali anti ebya Kaisaali ebya Kaisaali n'ebya Katonda tumanyikiddwa era ensonga ekimanyi nti olubuto lwa Maama Maria. Maama Maria omukyala atalabanga ku musajja yenna. Maama Maria yatukuzibwa. Tukimanyi bulungi teyalaba musajja naye ate mu kuzaala yayita mukamwa. Ne omuntu ono ekigambo Virgin akimanyi Dimaliza bata kimubuzaabuzizza omuganda wawe omuganda geregere oba bimubuzaabuzizza. No nze jagadde kulaga nti akawubi kasaka era n'omukyala yenna kasita yeefunza oyo butereevu mukuba abambeerera kubanga kakati gwe kiki kyoyagala gwe kyoyagala owulira kukikintana gwe kyoyagala kukikintana enjawulo ye n'oli ebawa. Okitegedde abazzeewo tolumamba ayigigi abakulembeze bafuga obusungu. Nakakanyidda musajja mbadde nti ndowooza nonye gye ngenda omukwatamu kintana abazzeewo era naye obulumi abufuna bwe bumu n'oli ng'asindika Dimaliza ono oba ategedde bye tuliko mukomyewo omuzindaalo. Kakati omuvubuka oyo emyaka egyo tugaye tulowoozeeko ku kyokubanga bakimugambye ku musawo. Ekyokubiri adolescence stage ekoma myaka emeka? myaka 23 etuuka ku 3 era weeyawukaniramu nti ono aluusa awasizza n'agiraga mukyala we. Adolescence stage yo kwe kubanga obwagazi bukuli waggulu nnyo nga amaddu ago naye omanye ensobi ze gakozesa ate si enkyukakyuka y'omubiri era omukyala nagenda kikoleko lisaaki. Yes, amaddu gatuukira ddala mu myaka 3 enkyukakyuka kati yes kati weeyambirako ng'owasizza wekakkanamu lwa nsonga ogalaga mukyala wo naye n'akulaga waali ne gatuuka ekiseera ne gakoma. Ate abalina abakyala abangi anti bonna bebo nti ebeganye kukakana nti naye sukka levo ng'omuyina olaba nga atamulina wakavaayo oyagala kuddayo. Okitegeera omuliro guba muwange buli kadde. Yes kakati n'omuvubuka oyo alabika yabadde mufumbo oba omukazi yanoba ebyo nabyo mubinoonyerezeeko nti omukazi yabadde yeeka oba yali yanoba kubanga emyaka 3 tasobola kubanga tawasa omusajja nti batalinayo omukazi oba alinayo abali kyetwala bakwata abakazi nze nagambye dda bakwata abakadde bakazi bonna muntu akwata nayina omuvubuka bamuyitanga Kadudu naye emboozi wagitegedde bulungi. Emboozi nagitegedde navuddeko ku mulamwa nabanga gwe abiyite nnyo okumpi. Sinava ku mulamwa ate siwagire yakutte. Njagadde kulaga n'ensobi ezibeerawo ezireetera abantu abo bakwata abantu abo. Ezo ensobi abantu bazitegeere baleme zikola nga jjajja okuwa omuvubuka omukulu ng'oyo nti nsiiga kaloobo mu mugongo kawa omwana ow'obuwala loobo mu mugongo kiki ekikusikirizaawo anti nkulaze nti abavubuka kati omanyi kyobadde akolesa ebiragalalagala lindako jjajjaawo kati nze waliwo omukadde yaŋŋamba wulira waliwo omukadde yaŋŋamba wano ku Kisambi oba yalina maaso puulu kuba bo buli ekibaluma kyonna kiba kimuluma nnyo n'agamba nkamusiige ku Kisambi owulira bulungi misana tuku n'abikula ekisambi kye n'entandika okukinyiganyiga nga bwe nkisiiga nga jjajjaawo n'entambula n'eŋŋenda nga jjajjaawo yali nayiba naye nga mukaddeera naye nga ekyo nga ina sente amukola kiramulya
naye gamba nze atwala mu kaboozi naye nze atamutwala mu kaboozi nze nga nze omukadde omuntu nga mukadde nga muwe ekitiibwa kati niwe waba ku levo ya maama ya nnyabo okusinza ku myaka gye nnina soka olindeko okusinza ku myaka gye nnina bwe ndaba nga emyaka eginzaala njiwe ekitiibwa ne baŋŋamba musigala obu wansi wano sina kyemba agabinika leka naawe ate obuba bukaba obuba bukaba gabinika omukadde bw'alwala olina omumukyusa olina omumuzza eno olina omukwata wano mwana wange mpola jjajja nfe tumukyusa lindako jjajja nfe twali tumukyusa owulira jjajja nfe twali tumukyusa si bukaba mwate mwe mulimbukaba mwe mulimbukaba embeera mwe mulimbukaba jjajja asobola okulwala nga yeepamira n'okwepamira tasobola kakati oŋŋamba nti omukyusizza bw'ote yeesobola ogune kugwe n'ombikako akaleesuuti n'oŋŋamba mbulwa kuba kazze eno mbugwe simanya kukwasa amaddu leka soke gabinika akyayogera wayogedde nnyo omyaka 86 omuntu aba asobola n'oggwa ku ndiri ye gye gyonna gyonna bwetuuka ku ndiri n'abavubuka kati sisitawo alwadde omukyusa omuzze eno akaleesu kagudde kati nga gwe okwatibwa egundi ng'ogamba musimanya sisita aba sisita era omuntu yenna ali eyo nga bw'atunira sisita wenge yava mu mbeera alina ekikyamu bakusabire kikyamu kyennyini naye waliwo abantu ababibaka ne bamaama baabwe abavubuka tubamuyina ku kyalo lekaleka naawe omusajja twamuyina ku kyalo asakoleke tugenda saidi egenda kukomawo lindako omusajja sigenda mwogera linnya naye abo baffe bamutegedde sigenda mwogera linnya omusajja yali ku kyalo amazima ga Katonda guno ngamamu ekyamisana kyaggulu amiranga mpeke tutayimuzifiri akyayogera sokoleke tutayimuzifiri nga zifudde empeke nnyo mama natuka nagenda wakyama naga mwana agenda kunzika nagamba kyama niraba kyama n'omukyekinga banza okubawairiza omuvubuka nga yakita abavubuka amaddu gabasukka vubuka alina ekiwago bwekitinga asite ebidoma by'amazzi nga 6 negabirika chairman ovuko bali ngo bavugo ku kyalo anti yagenda nga agamba nga bawakana bwetuka chairman nga chairman niraba ngena ulubadde vubuka yali akoyesa vubuka bali ku kyalo eyo akakola kali kakatandika kakajja nakyo omugamba negabirika nga maama asula kayiri gombe ne muraso nyumoseka negabinika gwe negabinika nedda naawe amazima ga Katonda mu ggulu sijja mwogera linnya nyinza otadda ku kyalo yakomekeza atya akyakikola maama yafa yamutta tiyamutako olwo pressure zamu niza tukandoza natukana laba nga abaana bamusobedde bazaala gwe kitegeeza omwana wokwebakako omanyi kitegeeza anti ogwe ddalu sirani bennyini ekintu kwebaka ku maamawo kwebaka ku jjajjaawo kwebaka ku mugandawo kwebaka ku mwana gwozaala era ebyo ebintu bifaanagana ate byenkanankana toye kisinga kinne waakyo tegwali kisinga kinne waakyo mwana gwozaala incest maamawo mugandawo ebyo bisatu bitagamaze nze nagira gundi omuntu nagoyinako oluganda sako erigumbako sako pulogulaamu bayibuli ogimanyi sigimanyi temulimu musajja incest kyetuliko temulimu musajja mu bayibuli ng'ekika kyali kikomye ng'ate alina baana bawala ne bamuzaalamu incest kyogambe ekibi kifuuka ekirungi olw'embeera uliriza ng'era abaana abo ab'obuwala mwoyo ye yabagamba bagulire taata oyo omwenge atamiire baba wa kibonerezo ki tujja kubikulawo mu lutulo oluddako ekika kyaddawo limaliza sokoleke mukazi obwo omufumbiddwa omuwasizza limaliza bwoba ogenze mu ddya bwoba bakuwasizza kuba gwagayagala fumbirwa era waliyo n'abasiraamu kenjagala banyinyonyole bulungi abatuwuliriza ke baagamba nti omwana wo ow'obuwala senga adiba akolaki nti asobola omuwasa bane togenda mu Qur'ani kakati nze ndi bwe nti abale abanda banye musajja muzirango n'eddirango omuntu ene eddirengo tosala mu maaso limaliza sigenda fa kubika oyinza okuba eddirango
manya ku ddiini oyinza okuba weddirango ndibaza weeyitaki oyinza okuba weddirango kampani yaffe tennakula owulira oyinza okuba weddirango naye nga gwe Namwanje Aisha ate nga nze Sekyewalo Nadi ndi mukatuliki oli musiraamu naye toddira ki awo ayita tosala mu maaso gange nze kegube muziro siri kwa wasimanya nti no uliko ja mzalu wa Luganda tosala maaso gange nga uli wangu sikikola kubanga tujja genda okwetooloola tugenda okugguka nga tutuuse waka tetigere jajja bane tonso balaba muzze mwetegedde mumuzze nga beeyagala mugetuka mawano bagaita mawano kambuuze abachayina bano okufaanagana kyava kuki kubanga amawanga gonna ge tulimu ffe twawukanye okubanga tetufaanagana kiva kuki era baba abachayina bubeere nga bonna bufaanagana Katonda bwatyo bwe yabatonda lwaki puusi zifaanagana puusi tosobola kwawula puusi yo netaliyo tezifaanagana go tekiwabudde wozaawulira mukwano gwe zikulaga ng'eri ekudduka enejjawulo ne wano ziba zitambula oyawula puusi yo netaliyo toyawula mbwaya neiba nayo mukala bwe ziba nga zonna za wayiti wozaawulira etali yedduka bw'okomawo eyiyo ekuwa omukwano n'omanya nti yeyiyo njala kulaga abachayina lwaki bafaanagana abachayina sina abachayina bokka n'abajapani baki ezo ensoma abalugwala akazera badde kakutte ani akulimba kyogamba bakyogera batya nzukulu nawe mufaanagana bakyogera batya ndi Abafirika bafaanagana n'abadde kyesi bali mu luzungu badde ajakitegera baana bagenda okitegeera bayogera luzungu abatulaba statement badde ogikubyeyo gye bookozesa the Africans nkikomezza kyokka abazungu bwe batulaba wano ku pulogulaamu batulaba tufaanagana simanyi kubanga labayo temubafuula abasiru ng'ate bagezi ffe wetubanga tweraba nti tetufaanagana kyokka bo kibalema olaba tebatwawula lwaki abachayina bafaanagana kubanga bo batambulira mu ŋŋanda nga beewasaŋŋana era nga bo ekibaviirako okubeera nga nabagagga nnyo ffe ekitufuula abaavu nti twagenda netubiteekamu ebyo weddira gundi sijja n'ogenda owasa mu famire ng'omusaayi tegubanga mukasente ewaabwe simba wakati famire gonde eddiini egyo kiririzaamu mwewasa eddiini yange gyenzikiririzaamu obusamize anti kakati nze ate bw'obeera musamize munnange nsanyuka mwewasa n'owasa omwana wo n'owasa muganda wo n'owasa byendika ebyo anti nakkiririza mugundi yange abanga muganda wange tetuli ku ekyo omusiraamu awasa omusiraamu omulokole awasa omulokole mukatuki ŋŋamba ozadde akaanako osadde kaginseni li bwe kadiba okawasa kusinzira mu ddiini yo simuwasa nga tafunye nga yawo eŋŋanda n'oluganda byawukana okutambulira mu ŋŋanda n'okutambulira ku oluganda byawukana kitegeeza gwe ŋŋanda osooziwasa naye serisi ono gwe yakompyanizeko manyi kye yakola serisi yalepinga embwa nga nakawere embwa yakazaala wiiki emu ku mulamwa kati kansooke mbabuuze gabirikono wakiri akwetondere kubanga serisi kyeyakola kyanemera okulya teyeetonda kifaanye bubi ate kifaananye bubi naye abawuliriza bagezi ate bagezi naye laki lwakyogere kusonyiwa kiri bwe kiti serisi kankubuuze mbuuza gwe metaniki omukadde emyaka 96 omwe bagajja ng'alina ssente ng'alina ssente anziramu ekibuuzo kyo nze mumpe njogere kati nze kankubuulire nze mundeke njogere nedda ssebo sirika anti kambuze leero kambuze kati kankubuulireyo kimu anti wuliriza wagambye omukadde tosobola waba alina ssente tosobola mwagala kubanga omuwa ekitiibwa kakati sinze wuliriza omukadde ng'alina ssente yaba era ayagadde ggwe era ye ekitiibwa kubanga ebintu by'omukwano
ffe ng'abantu ffe tubiteekamu ekitiibwa naye ebintu by'omukwano tebibaamu kitiibwa olw'ensonga n'ebifo byennyini musobola okkikolera ne mu nsiko babikolerayo senga byali bya kitiibwa senga mu nsiko teri akikola ki akikolerayo naye eby'emyaka okiteekawo nga ggwe otidde naye nannyini myaka bw'aba tatidde ggwe lwaki obeera otya kubanga alina ssente era zze gye ndi anneeteze nange ze nnoonya owulya bulungi onjogerera kuba Gabirika yambuziza ekibuzo anti ekyo yabadde yakyogedde dda ng'ali kunze eri emabega ne nkugamba mumpe omuzira ne mugunnyima mbadde nsaba nange nnyonnyole ku lwange naawe ogenda kunnyonnyola kubanga nze namugambye dda sente enkozesa ensobi saagala sente ebeere nga enkozesa ensobi nga ninamu bye nkugamba nti awute enkozesa ki tososola enkozesa ensobi mukikkirize mukigaane nakulira mu maka maavu nnyo ffe tetunnalaba ku ssente kati wemba nina amaalo mu ssente mundeke mmantaale yes mundeke mmantaale zinkozese ze zaagala era zo ssente ze zinkwatidde remote ze zinyiga gye ndaga togenda kutta bantu gwe anti nze nkugambye ssente enkozesa ensobi naye sijja kubatta anti kati nze waliwo ensobi gye ndaba ne ŋŋamba wano bannimba okozesa bwongo nomanya nti wano bakulimba naye omuze gw'okwekwatira akazindaalo sitakiri professional banna abalebe banne nze kyembuuza akazindaalo ngenda kukazaayo emyaka 86 nina kinjala okwogerako ne bakinnemesezza emyaka 86 gye tuliko omukadde emyaka 86 kubanga nigo batusizaako ogw'obusamaanyi n'afa gyabadde emyaka 86 kakati Uncle Metaniki sebo omukadde emyaka 86 oba alina ssente oba talina Gabinika saagala nsobi zaddimaliza ozikozese nga ambuleera nange okumbikkiri ate nyina gwe mmanyi oli ku mayanja azigaba lwakuba yalina 87 dimaliza ono mulalamu kakati nze nganze nze sente tenkozesa nsobi wabula nange sikkiriza muntu kusosola lwa myaka gye bw'aba ye obusobozi abuyina nga bakkiriziganyizza sikkiriza nti omusajja ow'emyaka 9 asobola okuwasa akawala ak'emyaka 2 ne bamukubira engalo ng'ate omukazi ow'emyaka 9 bw'afunga n'ow'emyaka 3 emyaka 3 gaba mawano sikkiririzaamu nze nzikiririza mu myaka gyonna era nzikiririza mu ddembe ly'omuntu kasi atamenya tteeka tewali tteeka ligaana mukyala wa myaka 7 kufumbirwa muvubuka wa myaka 2 waba taliwo etteeka erigaana omukyala ow'emyaka 7 okufumbirwa omwana omulenzi ow'emyaka 13 nga bwe kiri ne ku basajja so nze omuntu yenna kasi atadifayiringa oba olina emyaka zo 10 ng'oyagadde muvubuka wa myaka 21 kasitaba nga si muganda wo si kinze nzikiriziganya nakyo era nze nkiwagirira ddala era nze mu mbeera zange ez'obuntu simanyi myaka kyegitegeeza mu mukwano sikiwanga time olwaleero lwe lunaku lwosooka okudda ku sayidi ya Dimaliza kakati ekirala nziramu ekirala nze sikkiririza mu ssente kunvuga kuntwala we zaagala nze njagala nnyo ekintu ekimpa emirembe bwe mba ng'omuntu wange wa myaka 5 nga nze yampa emirembe njagenda naye sijja kubuuza muntu n'omu bwawa myaka 25 nga yampa emirembe 35 nga gwendabye nenzikakkana omutima ne ŋŋamba ya njagenda naye tewali kubuuza naye saagala ssente ogikozese nga katego nze ssente tenkozesa nsobi kubanga abantu abamu nze ssente gyensembyayo mu bulamu bwange nsooka kuŋŋaanya abantu balintuusa ku birooto byange mu butuufu bwe ye ssente ze zimuvuzeeyo ssente zivuga Dimaliza nga tatunula n'amabega kitwale nti oli ku tipa gye wajjirako ng'ova e Masaka kitegeeza newe kabakaana
nga katonga kadde ne ssente mwe mwana bwina ssente myaka 15 bwana bye buli nga bazadde balina ssente nga kana katata wakawasa ne saga twete baana bato mu mboze nanti kitegeeza dimaliza ssente zimutusiza ezo ziba nzibe ndati maiza abagenze ku myaka 7 mu komera development aba yazijjawa wa matiti je bali abana wala bana ba star ko kontrera ngabamuwako bu natekera kwekwatira omuzindalo kati sente bodda mu program egenda kuggwa kakati sente sente ate era takategeerera anete tukudiscuss nga baana bato mu program zizino takategeera kati program ewedde todda mukwata ku muzindalo anti gumpe abakadde n'abato zetompa muzindalo program egenda kukoma woddamu mpo muzindalo soko mpo muzindalo abakadde n'aba era nsaba gavumenti yaffe bannaye kakati n'abakadde kati bateekeko ekkomo kiri bwe kiti nze njogera tewali muzindalo program benne omuzere gukuwulira kakati kiri bwe kiti n'abakadde babaseeko ekkomo nedda kiri bwe kiti komo lyaki emyaka 8 ng'omukadde aweebwa ekitiibwa kye ani ateeka ekkomo ku feelings z'omuntu emyaka 8 omukadde aweebwa ekitiibwa likate buba kujooga kunoonya solution bw'aba yagadde kireme kuddamu kubeerawo tekisobola butaddamu kubeerawo solution eryemu bantu kwekwasa mukama nabaana kituufu kyoyogera baffe abato okubayigiriza katonda kituufu naye ne kino bakyongerezeeko kubanga nze nabadde nkunyumiza kadudu temwampadde mukisa kadudu munyumye omuzindalo gudaba gye guli tegutuuse weewaawo kakati kakati kadudu oyo omulaba kadudu oyo omulaba ya adolescence stage yamuleetera obuzibu nga ye saawa bwe ziwera omusanvu amanya nti nno kati abakazi baba banaaba buno obudde babeera mu biyigo byabwe kadudu ng'agenda ku buli kiyigo nga yakiboto n'omusumaali ng'abotolamu ebituli we banaabira kati ye ng'okulingiza kwamufukira okukola ki okulingiza abakazi nga banaaba kadudu oyo teyakoma kwolwo ewaka walingawo sengaawe waliwo muganda we nga waliwo ne mama we omuto bonna babeeranga awo waka kati nga yaliwo yekka atuuse mu adolescence stage njagala abazadde bayigemu era tubabuulire ne solution bayinza kikola batya kadudu yeebakanga ku muganda we awulira bulungi kadudu yalina emyaka gyalinga 18 awo abavubuka awo kati ate akawala kalinga ndooza mu 15 awo 14 kati kadudu oyo anti ffe tetwamanya nti abikola naffe twamwawukanako nga tubitegedde kakati gwe kyowa mikwano gyo bye gikola byonna omanyi era nze ebyange obimanyi kakati oyinza okubaako nekyoyinza ozulawo nonkyawo naye nga wasooka kuba ki omuzindalo nga gusembeddeyo kangwekwatirebwa nedda kakati kadudu njala kulaga kadudu bwe yakwatanga muganda we ate ng'akwata sengaawe ate bwakwata nani batuuka batya okubyogero nagenda agambe nti nno n'omwana atukwata wulira senga toyinza mmanya myaka gye kubanga kale tubale senga myaka nga 6 n'ekigambo kukwata abantu kyabalema okutegeera bali balinga bakkiriziganya naye bo omu bwe yamanya nti noono agenda kwoli yafuna obujja n'akikozesa nga kyakulwanyisa nti omwana oyo yankwata be baali bamukwata kaganda kakataake 10 senga yayakwata senga nani omulala ne mama w'omuto naye nanti wuliriza omukazi asobola okugenda ku poliisi n'agamba omuvubuka oyo yankutte naye ng'omukazi akyogera alina emyaka 4 ayogera ku muvubuka wa myaka nga 17 nti yakoze eki tebagenda kubuuza myaka kubanga poliisi yandibadde ekwatirayo omukazi bulijjo gwokwata omwana oyo naye ye omulenzi kyatwalibwa nti nno yakwata okategedde so nga ate n'abakazi bakwata abaki kati oyinanga agamba nti jjajja yakutte enule ate jjajja kyeki kakati jjajja yeyakutte enule naye kati kankubuulire namutira miguwa kati bulira yeepaninkiridde omukadde
kwewaninkirira naye kati kiri bwe kiti waka wabairawo ebisolo abakadde mbawe ekitiibwa ulira ate bo tebakyewadde gwe tojja kikakatika ku muntu atakyagala yijali tesugamba ono jajjawo akuwa eddagala ly'okuloga jajjawo bajajja bonna nekumuyita jajja kiba kitiibwa ekyo naye nze newali kalike nabagambye nti mulekeraawo emirimu gy'abawala mugirekera abawala n'egyabalenzi mugirekera abalenzi omwana ow'obulenzi gwe maama totuma mwana wa bulenzi sabbuuni mu kiyigo oba ekyangwe yesi wadde mwana wo naye gwomanyi kyo ba wakati awo waliwo ababatambulirako amalogologo ng'omwana asobolawo ekintu ne kibaawo ebyabawala mu biwe bawala gw'ogambye omukadde yeefukira akola atya muleete omwana omuwala amunaaza bw'aba taliwo mufuna busigaalo gw'omulenzi wakyo weeyingiriza ku kintu ekikwatagana n'okubanga okwata ku kitonde ky'omukazi oba n'okwata ku bbeere kubanga oli mukadde yakola nsobi anti oluusi akugamba ensiigaawoirimu nakanyama kubanga oli omukadde yaŋŋamba nti ku kisambi wano nyiganyigawo nnyo ye alaga nti emikono gye tegikyalimu maanyi yali asobola okuyita abaana abawala abalala baneibo babaki lwaki oyita nze omulenzi tutumire tuve wano bwendabe nange emirimu gy'abalenzi tutumire tuve wano ate n'ekyokubiri alina kyayogera nsonga n'ekyokubiri ebyabalenzi bibe nga byabalenzi okwewala ebintu ng'ebyabawala yes okwewala ebizibu kati n'ekyokubiri abazadde ngera basudde bwe yayimba n'agamba omala kuwemula baana n'obawangaaza abazadde bakategeere kano waliyo omuzadde eyagambye omwana we wa siniya 4 ne wazaawo omusajja n'asaagasaaga naga naye bannaye omuwala waakuze nze ojja mumpa bw'onooba otuusizza ko omukazi n'agamba oyo omwana n'oba omwagala mba njagala ebintu nga biwera kati nga bali mu lwali nange ne mbagamba lwaki omwana oyagala mutunda omukazi n'addamu nti omwana wange nze akyali mbeerera konze akyali mbeerera abadde asoma nti ye abaana batugamba boonoonekera ewaka oba ne ku ssomero gwe akakasa atya nti nno mbeerera anti omwana wange tatambula nange ne mugamba naye kankuweyo akakodyo kamu funangayo ku budde okebere muwalawo anti kyeyagambye ekyo kyeyagambye kyobuuzizza n'agamba ndeka nze omwana wange mukebere nze ntandikirawo mukebere omwana akuze omwana wa buwala gwe mukazi munno omutyako ki kyogamba bwalwala tojja munaaza lwaki mu kizibu tomutya mu mirembe n'omutya so nga ate kiyamba gwe omwana omulenzi kati omwana omulenzi abange bakyali bato naye bato nnyo tebetaaga kudisikaasingako bato nnyo bakindagateni kale emyaka nga 5 kindagateni ebeeramu myaka emeka kindagateni ebamu myaka emeka 2 3 buli mwana alina maama we ayenge yoni ne gengiseni tekasoka nzikusa emboozi yange nga olawodde obwedde omuleka naye anti kati njagala mmaleyo nsirike ngenda sirika kammaleyo ombuuse bulungi nti omukazi nga bwe nti omala kuwemula baana n'obawangaaza nze kyantuukako nga nvubuka bakuwemula taata wange yampemula yaŋŋamba mwana wange ebintu ebyo togenda bivaako kuba oli okuze nekozesanga obupiira kwekuwemula okwo kuba kuwemula okwo era bwe bakuyita kubanga oba ogeze mu bintu bya mukwano ebintu ebyomukwano byakuwemula ebyo biba bivumo jasi okwogera obwogezi ku bintu ebyo bakuyita kuwemula kamaleyo zanyamba kondomu kubanga ebiseera ebyo byali byakaliyokiiza ezo ng'ogendayo okozeseza kapiira naye nayambibwako okutuuka obudde buneeno nga Katonda kyankuumye nti nga nkyali mulamu naye senga yaŋŋamba nga maama ate ye bwe yaŋŋamba biveeko kondomu kyali kyabuwemu gaali mazima nti kyekugamba nti amazima omala kwemula baana n'obawangaaza nti gwe maama kebera omwana wo nti omwana oyo kigenda muwa fiya okutya okwegaba nti maama ayinza okunkebera simba wakati awo sebo ensonga ya omusajja ono ntuufu dimaliza olina okulondoola abaana bo okubagamba amazima n'obalondoola
obaleke Sajja era ayogedde point. Ojja kubaleka. Waliwo atalondola abaana. Waliwo ali awo agamba mbu tasobola kukebera baana. Nga bazaalirana. Gye bali nga tasobola mukebera. Nga alaba kive kisinzira ani amukebera. Omanyi lwaki Abaganda balina bakkojja ne basenga? Kituufu. Kati ogamba ota nti gwe gwali omulimu gwabwe. Gwe mulimu gwabwe. Naye basenga ne bakkojja kati baagusuula. Kuba ne senga kati ne kkojja naye yafuuka buzibu. Kebera omwana ssebo kkojja tafuuka enule. Kkojja akebera mulenzi olina akebera omuwala. Mama oba tokisobodde kisindikire senga. Osooka okalyeko. Ebisiyaga byajja waliwo basenga nga bakkojja ne basenga nga baamenka dda. Omwana ajja awenyera kisiyaga. Ate kati bagala kwesembereza. Ate buno obudde siwagira basenga kukebera kubanga basenga b'ennaku zino bafu babitandikamu amalogologo bikyayinza okukola omwana we ekikyamu abantu bayonooneka mukebera. Neggwe maama totya mwana wo bwefuule nti omwana kati afunye kizibu nti mulwadde omunaaza ne wali omukebere. Tugenda omulama guno okukomawo nagwo Sunday ejja tuguwe time kuba munene nnyo ate gubali gukyali munyuvu naye lwakadde katubasibulire wano tutumira buli muntu yenna atuninga tugoberera atwagala Miss DJ Favor tukutumidde nnyo mukwano gwaffe Mama Matthew, Mama Madam Florence, Fati Mulungi, Alexi, Boda to Boda, Mariam. Ba Mariam tulina babiri bonna. Esther Saponsa. Esther. Bannange tukutumidde nnyo sponsor. Saponsa mu Luganda sponsor mu Luzungu. Ani awo omulala gwe tayisizaawo. Ebyonna bigabadde bya Luzungu sebo. Anti sponsor. Sponsor wali akakanye mu accent no nebya bulijjo. Ng'omukazi yagamba nga ye 12 agiyita kati tugiyita 12. Aba bagiyita 12. Mu banka bagiyita 12. Banafa batwagala tubatumidde nnyo mwebale kutwagala mwebale tubeererawo mwebale butatukooya. Shami Muntambi tukwagala nnyo webale kutugoberera. Ani awo omulala gwe sitatumidde Constantino, Boda to Boda, Eliza, Magumba, muganda waffe gwe manenerabidde. Muganda waffe oyo muganda waffe oyo kano tekali kutumira kokka. Muganda waffe oyo muwagizi waffe yabeera wamita Mase oyo nno yaŋŋamba nti banne musajja oyo mufumbo omulirako namugambako yakubuuzako nti oli mufumbo atanjagaza ki kakati muganda waffe oyo yampereza ka message era yaga kujja ku interview nina nga bakasooka obuntuusize muganda waffe oyo anoonya maama we amuzaala bandi mufumbo de nanoonya maama we anoonya maama we yamusuula yamuleeta wa myaka 2 sooka obuzadde malize eno ensonga nkulu nnyo omukyala Mase omuwagizi waffe munemeseza akalango Mase kanene nnyo tugenda kumuweereza n'ekisa kino kirina ku mutima maama abamaama bwabanga ddala amunoonya looza cyane eno kyekyagiteesaawo amaloboozi agagalumwa gatuukenga ku bannaffe bekikwatako. Omulamu omulala ekintu ekiyitiridde nnyo abaana abakyaye bazadde baabwe ng'ate omuzadde tugamba tasobya. Omulamu ogwo tugwogerekoko kubanga waliwo n'abantu abakulu eyo abali eyo nga ye takwatagana maama we. Ate omuzadde omwana akuba maama eŋŋumi nawe aba tamukubye naye okugamba obugambe nti nze maama tetukyakwatagana kyangu nnyo. Twagala tukyogereko. Mweraba.